ogenda kwebaka yatandika openinga minds zo nga olaba wajja okola ki yolaga n'oyo abadde nga alina kyakusuubiramu oba okukola yaba akulaga lwakuba kati nti gwe mu mateeka gali ge baba bakuweereza eri tokkirizibwa kulumba muntu yenna ne bw'oba omulabyeko ekikyamu just gwe beera muntu mugumiikiriza olabe ye kikyazzaako n'amaka gabo gasinga gootegerera bamukama wange baba ne pusi eyo kyekintu ekisobola okuba nga tugeze nga bozze wange bw'otuuse ewange kapa eri n'ekwewala eba erina kyekulabyemu ekikyamu pusi mukwano gwa muntu embwa mukwano gwa muntu naye pusi bweba ekwenyadde nedda ebbali ng'ekutunuulira bubi nnyo bwezimba era omuntu waaga amaka bw'aba amanyi kubikwatagana n'olugendo lwa pusi n'oyo omuntu atandika okwegendereza. Tuddeko wali twakome wali funye ejjembe munyereddemu omusaayi kyekyaddira kati ekyaddirira twali tulina kukola celebration era eyo celebration kyemmanyi yatambula nnyo ne bannamawulire abasinga baaliwo. Tuli ku Ebye Media wamu ne Waswa Emma YouTube channel za mirundi ebiri. Subscribinga kweri eya Waswa Emma eno subscribinge kweri eya Ebye Media Uganda. Tutandise ne Jajagala official oba bweza kitegeeza bweza oba weeyanzizza nga boga nti oyina kale tugeze nti bya church katugendeko mu church nti oli akugambye nti Yesu yeebazibwe ogamba amiina kati nze mbanzira mu kibweza bweza bwa Mukasa yembulira obweza bwandibadde bwa Musoke nze Musoke kati bubosebo nange ndikabuji esebo twakoma lulingo otunyonyola ku nsonga za Illuminati wayingira Illuminati ku myaka gyo ya sebo mukama wange nali nino kikola olw'ensonga nti nakugamba nti nze okwagala okujoyininga ekyo ekintu nalina reasons zange ng'omuntu oba nalina obulumi bwange ng'omuntu naye nga saamanya nti ebigenda obbeerayo ebirala bijja kuba biki bizibuzibu. Omuyingira otatuddeko emabega awo kuyingira Illuminati bwe tuddako emabega okufuna connection eyo awaliwo contribution eyali ku gundi ku Papa's Sport yali ya mwana muwala rest in peace Evelyn Lagu ya kati bwe twali awo twali tuleese kabanga lyaffe nga tuze naffe tujuze tuyambeko ko yesebo kati waliwo mu Nigeria yajja sajja mu Cameroon abeereyo side z'emunyonyo kati bwe yatuuka wabula ku mmotoka ye nga bwe yajja omukono guno yajja guli wabweru bwe guti mu Cameroon mu Nigeria naye ndowooza alimu olukameruni kati yajja ku mmotoka nga omukono gwe guli bwe guti wabweru kati bwe natunula bwe nti natuukira ku ngalo zino nga kuliko empeta gye mmanyi mu minds ng'ate nkinoonyerezaako ebbanga kakati bwe yamala opaakinga n'awaayo byawaayo n'ayagala ate akyuka agende kati bannamawulire ne bamusalako we nafunira gaapu esobola okwogera naye ne mugamba mukama wange mbadde nsaba kwogera nawe ku nsonga bweti ne bweti naŋŋamba nti laba manager yalina manager yesebo kati manager we nagenda omutuukirira ng'ate olulimi tukwatagana netwogerezeganya nampe ennamba yeye nga ye manager kati bwe natuuka ewaka nasooka nentyo mubuulira kyenjagala ono kuba ono nali siina kyemwagaza nnyo nambuuza omukulu omwagaza ki nembwa ekituufu nina ekintu kyenalabye ayina naye kyenandyagadde mmanyeeko nsobola okijoyininga. Kati gwe empeta eyo ogimanya otya? Empeta eyo okugimanya nga bwe nagambye nti akaliba akendo okalabira ku mukoona. Nze ebiseera byange byonna ebisinga okuva obuto bwange nkuze nninga oba alimu omwoyo gwa lubaale kati nga ideas ezimu zinzigira bugizi nga simanyi kuba nina ne we natuuka nga nsobola okuba nga tutudde bwetuti nga bwe tuli naye nkutunulira bwe negga nti gwe oliko ekintu bwekiri nga ne bwe nkutunulira bwe nti mu ngalo zo kuga nti zino engalo zisobola okuloga oba tezisobola loga n'ebikwata
kati mu smartphone zino zetujja tukwata mwe nasangira ebintu ebyo nga ndi mu kuteeka mu Google ne ntandika okubuuza how to join Illuminati biki ne bagenda nga bandaga process eyo. Naye omuntu yenna ajoiningira ku online nkubuulira mazima oba weerimbi baba bakubidde bwereere. Ajoiningira ku online Yes oba weerimbye baba bakubbye direct olw'ensonga nti okujoininga Illuminati bina terms and condition nti nja kujja mpandiika ebbaluwa ngikuleetere ewuwo gwe nsuubiramu kubanga bw'omala okuteekayo email zo bakuweereza address eri omuntu ali wano e Uganda gw'osobola otuukirira. Naye ate egundi eyo ebbaluwa bw'oba omaze ogikola togitwala direct wuwe, balina loogi ennene gye bakulagirira. Ese bya mitendera. So kati bwe namala neegumyagumya omusajja ne mugamba nze njayo yingira Illuminati. Nangamba nti kati naasindika aka voice note kali ke namuwa n'akasindikira omukulu oli Kingi. Bwe yamala okamusindikira nampa olunaku lwali lwa Mande nayinawo munnange naye nga muli awulira akyagala kuba yakimbuuzanga nnyo. Ne mugamba naye nno omuntu gwe nafunye naye si wa wano ate nze oluzungu lwange terwali lulungi mukko. Ne mugamba nti kati gwe olinga interpreter wange nga yalumanyi. Ne tugenda bwe twatuuka tulina we twamusanga awo ng'ogenda tuuka ku TV ya Mbuga STV. Kati bwe twamusanga awo alinawo dipo nene we yali ali mu kulowooza kubalansinga bintu bye. Kati ne tuyingira twamusanga bulaza omusajja yali alina ssente nga azipanze endowooza tugeze ku meeza naye nga ku ffenna alabira ddala abantu abaweddemu essuubi. Oba yali abatega katego? Yali tatutega, twamusanga abalansinga naye nga tabazisangalo. Akwata bando n'ateeka mukuuma nekakuba nazza wali. Azijja wa? Anti bugambe bwa Illuminati. Magini gabe ge gabawa. Kaakati olwamaliriza ne tumubuuzaako ne tumweyanjulira n'aŋŋamba gwe I remember you. Ne mugamba nti ono nambuuza ate oyo yakumanyira. Ne mugamba eri ku gundi y'omugenzi vinna ku ssaawa zino ataliiwo. Ne tumubuulira kiki ekyali kituleese mu byonna kye yasooka otubuuza. Yatubuuza mulina abazadde? Awo ne neesikamuko kati nentyamuko. Namugamba nze maama taliiwo, taata akola ki? Waali. Ne babuuza oli naye n'agamba ensonga y'emu nti maama yaaliwo taata takola ki? Taliiwo. Koye kale. Kati ebiseera ebyo twali mu kadde ka lockdown. Emmotoka tezitambula nnyo. Kati omusajja n'atugamba nti mu bbanga ttono nnyo lockdown egenda kubeekoza eki? Eweddewo. Tugenda ttambula. Tugende sayidi z'ejjinja mu mabira. Mabira awo waliwo ndowooza wookwata munda awo emikolo egisooka wegitandikira awo mu mabira. Kubeera bwe twamalirizanga lockdown ewedde enkeera yaalwo twali tulina kugenda kunoonya nkoko ze yali atutumye buli muntu enkoko n'embuzi nga bifaanagana. Nkoko njeru, mbuzi njeru. Lwaki yali alonda byeru? Anti kati balonda byeru olw'ensonga nti saawa zino bwe tugamba nti tuyiwa amata mwolwo olugoye era black asigalamu white ne yeesengejja nti kakitegeeza tuli mu kwejja mu kizikiza tudde mu kitangaala. Kwe kulonda eno enkoko enjeru n'embuzi enjeru. Era bwe twamala obifuna twavuga direct kugenda wa musajja. Bwe twatuuka ne batuweereza empapula. Olina kusayininga ki ky'ogenda kukola ki? Oyingira n'essebo. Era bwe baatuwa empapula twawandiika amannya gaffe buli omu ku lupapula lwe nga luliko join Illuminati. Ne mpandiika amannya gange n'oli n'awandiika agage. Olwamaliriza wansi ne tuwandiikawo emikaago 3. N'aleeta gundi empiso ne tusitampolinga ng'okozesa musaayi ng'osayininga nti kati nnyingidde.
afumita ku lugalo yesebo n'omusayi ne guvaamu yesebo no stampinga omala okustampinga olupapula olwo ne lwokebwa okuli amannya go okuli omusaayi gwo. lwaki lwokebwa? Kati ekyo nyinza okuba nga sikinaako nnyo idea naye bwe baamala okwokya olupapula olwo gundi eyo baagitusala evvu eryo eryavamu olwo olupapula okwali amannya gaffe nti kati nga boolaba omusale guno nga boolaba guno omusale nti baatusala emisale egyo ne batuteekako liri evvu okuli amannya gaffe okuli omusaayi gwaffe. lwaki tebaaleeta ne bagulirwa? Ekyo saakimanyaako lwaki kyalina kubeera bwe kityo. Kati olwamalirizaawo twali tulina kwambala makanzu. Tetuli basiraamu naye ate tebatugaana kugenda mu ssinzizo lyonna. Mwambadde amakanzu? Twambadde amakanzu ne tuyingira kye twandiyise essinzizo oba tempo. Ekyambalo kyokka kye mulina okwambala amakanzu? Ayiye ssebo nga boga nti omusamize ayambala lubugo naffe twambala makanzu. Kikwate omusamize ayambala lubugo essebo si kikwate ekyo kyava dda mu bujjajjaffe kubanga mu kusookera ddala engoye ezaaliwo zaalimu naffe twazambala baziziika namala. Mwambadde amakanzu? Ne twambala amakanzu ne tugenda tusinze. Mu kusinza kuli twanywerako ebyokunywa bye twanywera mu kye twandiyise ejjembe nga bw'olaba ejjembe ly'ente kati nga baalisaze bulungi ne balirongoosa muli lyonna nga teririmu nti oba liwunya bubi oba likola ki ne batuteeramu biri ebyokunywa bye twali tulina okunywa. Bwe mba njogedde ebyokunywa tombuuza oba mwenge kubanga nawe madenzi ebyakunywa ki? Ebyokunywa ebyo obimanyi? Musaayi oba walagi? Akitegedde nga wali nga ogenda alaba gundi eno. Sitegedde. Tokitegedde? Sitegedde. Byakunywa ki? Twanywa ku byokunywa ebimyufu. Kale mu saddaaka zino ze twali tuzze okukola baasala embuzi kati guli omusaayi ogusookera ddala nga tegunaba kwekwata ng'oli mu kujoininga ekintu ekyo onywako okukonfaminga kiri nti okiwadde. Tokiwadde butwa? Okiwadde mazima? Yesebo. Era kyova olaba ne bw'oba oli ku bibbo by'ekikuba oba ebigali munde ku biki oyiwamu omwenge muli tibana amayembe emizimu mwenna munywere wano naye sibawadde butwa naawe n'oteekako ku ki n'onywako. Mwambadde amakanzu? Yesebo. Bwe twamala okwambala amakanzu ne tunywa ebyokunywa ebyo ne tutandika okwogera ennimi ze tutasobola kuba nti ffe tutegeera mukadde tuvuunula. Mu bintu bye nali nzijukirako twali tetukyebuuza namuneebuuza nti gyebaleko ssebo. Twakolanga bwe tuti nti dominions and power. Bwe nkugamba nti dominion nga gwoddamu nti and power. Kitegeera? Dominions and power. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abooluganda abaawamu mu maanyi. Era buli kati ngenda kumenyerako ebintu ebitonotono ng'ate naawe bw'oba oyise ku kkubo kuno gy'oyita eyo ng'osoobira n'ogamba nti gundi yaŋŋamba kino kiri mu kategola bw'eti. Buli w'osanga oba tugeze kyaki oba ssomero oba ddwaliro nga liriko Adonai Erishadai. Eva liba mu kala ya green oba myufu. Kitegeeza ki? Eryo nalyo liri apart of Freemason oba Illuminati nti bakolera mu butonde. That's why nti basiiga kala nga ya green kuba eba efaanana ebimera byo. Mwambadde amakanzu munywedde ku musaayi? Yesebo. Bwe twamaliriza emikolo egyo twali tulina kuzzaako time ya kye twandiyise nti celebration nti kati time kwambala gundi mpeta zaffe nakutuwaayo mu lwatu nti kati mwe muteekeddwako emikono kiwedde mugende mukole ki? Mukole mugaggawale. Kaakati bwe bamala okukuweereza empeta eyo tebagikuwa yokka ejirako
777 perfume oba gye twandiyise spiritual perfume, negirako Baka Tusanda, negirako Anointed, negirako Do As I Say, negirako ne Mercy. tandike ne Tanda kyempuliddemu. Baka Tusanda, Aha. Do As I Say, Do As I Say. Mercy, St. Michael ne Anointing. Byonna bika byabuwoowo oba perfume. Byonna Anointing kyemmanyi omumanyi nga bw'olaba nti bapasita munansonyi okuboogerako kubanga era amaanyi kyekimu. Okitegeera nti Anointing oyo ayina kyasobola okukola ku ekyo bw'ogatta tugeze nti okutte obuwunga obwa kasooli n'ogatta obwa muwogo n'ogatta n'obwobulo n'ogatta n'obwa popcorn nti bulina akawoowo ke buba buleeta akakasooli akamuwogo akakalo n'aka popcorn nti kati bwe nkwata akawoowo kali ne nkateeka ku mpeta eno ne njogera nti nze jjajjagala kati ngenda kubanja ABM yesse oba waiswa bulaza gwe ne wasa mulina okunsasula kali akawoowo kalina ennyingire gye kakuyingiramu nga nkawunyizaako oba nga gwo akatinze bwenzija mba mmaze okukeeteekako era kaba kalina otambula nga kajjawa gy'oli ekakuyingira biri byonna ebibaddewo bijjawo wenolowooza ku kintu eki ebbiri z'omusajja nzijjeewa bukola ki ekimu bwonna obuwoowo bwomesoneza obuwoowo obwo bwenkuwadde tebukola kyekimu nti Do As I Say ye nga ye yasobola okukola ekyo then 777 spiritual perfume oyo ate naye akola ku kirala vuzeemu sipiidi. Do As I Say akola kirala era nga bw'oŋŋambye Do As I Say kola kyeŋŋambye kati Do As I Say oyo omukwata n'omuteeka mu kibatu bw'omala omuteeka mu kibatu n'oleeta omubisi ogw'enjuki n'oleeta omunnyo n'okwata muli mu kagundi kali n'otandika okusiiga mu kibatu kyo nga bw'ogamba money follow me, money follow me, money follow me, money follow me. Sente ngoberera, sente ngoberera, sente ngoberera. Kati ye n'atukuza ekibatu kyo. lwaki munnyo ate n'omubisi munnyo gukaawa mubisi guwomerera lwaki obadde okimanyi nti ettaka nga lyakudibiridde n'oleeta omunnyo omupya nga simukozeseeko n'ogumansa mu ttaka eryo enkeera litigenda anti nagambye nti kyotamanyire kankikuwe nga nze akimanyi kati kano nkawa omuntu ng'oyagala wamakkutula ddiino kokonati omumanyi kino bino ebiringa ekyo ekinazi kwata ekinazi ekyo kigule kijja kuba kya 10 ezo ofune soda wa Fanta mugjeeko lebo yambala ekkanzu y'enjeru genda onaabe bw'omala okunaaba weeyire oli kokonati omunaabe ne wansi w'ebigere ne mu kibatu ogende mu lujja ewuwo oyambala eri ekkanzu okwate soda oli mugjeeko lebo ng'olina ddiiru gy'oyagala ekutuke omugjeeko lebo bw'omala muggyako yimirira mwetoolooze bwoti ng'omuyiwa wansi gamba nga budde ngabulira ddiiru yange lino ttaka lyaffe lya Buganda ekutuke owabize eggwanga owabize eggwanga buli muntu amanyi kye bayita okukutulirwa ddiiru yajja kitegeera owabize eggwanga siwabiza muntu n'ogwo kuba njogedde mazima byali bikoleddeko bulungi nnyo kubanga kyenkugamba kye tubadde nga tukola okitegeera bye twali tukola kuba bye twasomesebwa ano tubadde ku spirit bamita bata oilo 77 spiritual perfume ne Baka Tusanda Do As I Say St. Michael Anointing se Do As I Say gye tubaddeko tubadde ku Baka Tusanda Tusanda kati Baka Tusanda kibanga okubanga obadde emabega nnyo kati Baka Tusanda bw'omala bw'omunaaba kiro ng'ogenda kwebaka yatandika openinga minds zo ng'olaba wajja okola ki yolaga n'oyo abadde ng'alina kyakusuubiramu oba okukola yaba akulaga lwakuba kati nti gwe mu mateeka gali ge baba bakuweereza eri tokkirizibwa kulumba muntu yenna ne bw'oba omulabyeko ekikyamu just gwe beera muntu mugumiikiriza olabe ye kikyazzaako tokkirizibwa kutambaala muntu yenna katugeze nti omusanze kukuba oli mu kuvuga motoka yo
mu kyangalanyo mukange kange bikintu baba muli mabalo ina sente olw'okuba gwe weemanyi oli w'amaanyi omukube nti ngenda kusasula eri tebakikkiriza ambo yeah. yesooka Yesebo. atwakalaba kabiri bakutanda edwaza ise endala empazi otugambe ki anointing mafuta ga bulijjo ago mafuta ga bulijjo naye nago g'amaanyi ng'ogagasse kati naggambye nti bw'ogateebya ebintu bina kiringanga bwe bakuwangira ejjembe bwe bakuwangira ejjembe nga tebalitaddeemu mpenduzo terisobola terisobola ate linaakola litya nga teriina maanyi empenduzo kiringanga bw'ogamba nti oddidde emmundu n'oteekamu essasi n'osika trigger n'okookinga n'osika trigger n'okomaawo bw'ate oba okomya oliba liina kufuluma kati eri empenduzo erina kusaggula nti mu nsawo ya budu mulimu meka zitwale nti mu ya Waswa Media mulimu meka zigenze okitegera mulimu abantu wulira mulimu abantu ng'asobola okukeera ku makya yavudde ku mulimu kukola talina myade ne fit azina n'azibala bulungi n'aziteeka oba tugeze ku mmeeza ne yeebaka ku makya nga 3 gaatwaliddwa ng'ate ennyumba nzigale buli kimu nga kiggale ngani azikwa mayembe gali maanyi bagakuwa kuva eri nti bw'ogenda kutambulira ku kintu bwe kiti nti yessebo kiikyo okimenya otya gwe nga gw'okimenye tuvudde ku anointing yessebo posigadde mafuta kyama amalala tulina bakatusanda tumumaze dwaza ise tumumaze 77 tumaze byebyo Saint Michael nako kawoowo katugeze kati nga mu by'omukwano oba n'okuganja ng'omuntu olina bizinesi teweetaaga kugenda ate kunyokeza ddagala okeekuba bwekubi nga kawoowo gwe weewuunye nnyo amaduuka ag'amaanyi nga go tegaggwako bantu tegabulako pusi kyekisooka ng'ojja okyegendereze ebifo eby'amaanyi ebisinga bibaako kapa oba pusi ate nga bikola tteeka era n'amaka gabo gasinga gooterolera mukama wange baba ne pusi eyo kyekintu ekisobola okuba nga tugeze nga ozze wange bw'otuuse ewange kapa eri n'ekwewala eba erina kyekulabyemu ekikyamu pusi mukwano gwa muntu embwa mukwano gwa muntu naye pusi bweba ekwenyinyadde nedda ebbali ng'ekutunuulira bubi nnyo bwezimba era omuntu waaga amaka bw'aba amanyi kubikwatagana n'olugendo lwa pusi n'oyo omuntu atandika okwegendereza tuddeko wali twakome wali funye ejjembe munyereddemu omusaayi kyekyaddirira kati ekyaddirira twali tulina kukola celebration era eyo celebration kyemmanyi yatambula nnyo ne bannamawulire abasinga baaliwo ku celebration eyo okugeza tvs nga NBS kiwe bityo abababa baaliwo awo egundi country resort lwakuba nti enyingira introduction gye baakibaweeramu baakibawa nti bali mu ku promotinga music industry ew'abaana abatandika naye mulimu abaasobola olaba ne bakola ki ne bategeera kuba baalaba oli ayambadde empeta nange enyambadde empeta ne munnange n'abalala abaasobola okujoyininga kukola olunaku nga bambadde empeta kati ne baagala bakiyiseewo ne babuuza oli omukulu nti batugamba buli muyimbi ajja mu industry okuhiitinga alina kuba nga ali mu Illuminati ate zino empeta tulina kye tuzimanyiiko okitegeera oli ye kye yabaddamu oba Eddie kyemmanyi zino zonna oziraba mukama wange yabaddamu nti okwambala empeta ya Illuminati si nti kintu kitutumula muntu nedda kikuwa buwi maanyi nga ggwe nga protectinga nakutambuza kwekyo gwe kyokola ki kyoyagala nti leero neetaaga okuba
okuba n'obuwumbi 3 ngende mu bonding emotoka njaya buwumbi bumeka 3 mukama wange wokoma okusaba ekinene n'okukola ekinene sebo esebo munyi mukoze celebrate tujja tuukayo interiors kizoyitamu okweyongerako